Muganda wange kulisa nnyo muganda lya weekend gwe mukwano gwange mpuliriza eyekumira ku Yugi Update TV. Nategeeza nti nno mukola kyamaanyi okwekumira ku Yugi Update TV eno nga muli mu ka weekend. Mwebale nnyo mmwe abasubscribinze, mmwe abasharinze, mmwe abayagaliza bannammwe ne basubscribinga, mmwe abakubiriza nammwe mbeebaza nnyo, mbeebaza kyansusso. Mukwano gyange mbabuuzaako nnyo. Mwebale kwekumira ku mayengo ga Yugi Update TV. Muganda wange gwe ali eyo eyekumira ku Yugi Updates TV. Nkutegeeza nti nno tukulaakulanye channel eno esobole okuba nga etuusaako information okubona eggwanga esobole okutuusaako ekigambo ky'enkyukakyuka gwe mukwano gwange ali eyo eyekumira ku Yugi Updates. Gwe gy'otaba ffe tusobola okutalagayo ne tukuleetera agaliyo ne tukuleetera ebigambo by'oyetaaga okuwulira ne tukuleetera abakulembeze bo, omukulembeze wo kikyagamba kikyagambye. Mulabamu omulamu atali mulamu yeetaaga kujjako tasaana kujjako. Ebyo nabyo nojja kuba bitegerera wano ku Yugi Updates TV gwe mukwano gwange yekumira ku Yugi Updates. Gwe ali eye Bulaaya, mitala wa mayanja, Qatar, Oman, USA, UK, Canada, Saudi Arabia, Jordan, South Africa, mwenna mbalamusizzaako mwebale kwekumira ku mayinja ga Yugi Updates TV. Mukwano gwange nkusiigira kifaananyi, nkulaga ekifaananyi omanyi olunaku lwankya countrywide tour wegenda okubanga ejibwako akawuwo naggambye dda olunaku lwankya ng'omukwano gwange ali eyo. Lunaku lwankya baganda bange abe Lukunjiri baganda bange ab'ebundi bujjo si Lukunjiri, ab'ebundi bujjo enkya nga 15 tugenda kuba tubasalako nnyo. Omukulembeze wa National Unity Platform Robert Kyagulanyi Ssentamu agenda kuba abasalako. Ekinsanyusiza nammwe mweteeseteese, ebifaananyi bindaga wano mweteeseteese. Mulinze olunaku olw'enkya mulindidde pulezidenti w'abantu, pulezidenti w'eggwanga Robert Kyagulanyi Ssentamu, omukulembeze wa National Unity Platform. Ekiri e Lukunjiri muganda wange teweetaaga kinyumiriza bunyumiriza. Njagala obeere ng'osubscribinga, osharinga, osubscribinga tewerabirako nakade akadde kajja kujamako kuleetera notifications okulaga nti no Yugi Update TV erina kyereese. Tugenda kubanga buli kimu ekigwawo e Lukunjiri akutuwa ku lugendo lunaluna tugenda kuba tukibasiigira ekifaananyi ekyo gwe mukwano gwange ali eyekumira ku Yugi Update TV. Kati ekiri e Lukunjiri muganda wange njagala otunulire footage oyo gwe nkusiigidde awo ogenda okakasa ekiri eyo. Beetegese dda, oyinza okugamba olunaku lwa leero naye ng'olunaku si lwa leero, naye nga balindiridde bulindizi. Leero kalinga kasiki muganda wange wenjogerera, leero kalinga kasiki e Lukunjiri beetegekedde okusinkana pulezidenti wa National Unity Platform. Beeteefuteefu okusinkana kugamba okwaniriza ekigambo ky'enkyukakyuka kye bagenda obatwalira ewaabwe ku butaka. Bannange omukulembeze gy'atannaba kutuuka temuyaayaana nnyo, agenda kuba abatuukako buli wamu. Yatusuubiza agenda kuba atalagga ababuulire enjiri y'enkyukakyuka gwe mukwano gwange ali eyekumira ku Yugi Update TV. Nabagambye ennaku z'omwezi 16 agenda kuba Ishaka Bushenyi. Abantu b'e Bushenyi bannange pulezidenti wammwe mwanirize bulungi. Olunaku mulutegedde nga 16, 17 olunaku olwokusatu Lukunjiri, abantu b'e Lukunjiri omupulezidenti abasalako eyo, nga 15 olwokuna Ntuŋŋamo agenda kuba abasalako abantu b'Entuŋŋamo. Era temunswaza mubeeyo mu bungi nnyo. Nga 19 ku lwokutaano tugenda kubeera Isingiro. Abantu b'Isingiro temunswaza, pulezidenti ajja, mumwanirize n'essanyu, mumuyirewo omubiri. Newankubadde ku Monday nga 15 July tripu yaffe eno egenda tandikira wali eri ebundi bujjo mu balimi ba kokowa. Baganda bange ekigenda okubeera eyo, ate n'agamba nti ekigenda okubeera eyo kuba kyatandise dda okubaayo. Boolode pulezidenti annatuuka n'olaba ekiri eri, osobola okulengera ekifaananyi ekiri n'omanya nti olunaku olw'enkya ki ekigenda kubaayo. Kati gwe muganda wange ataaba eyo ogenda kuba osubwa bingi. Nze nkubuulira gwe mukwano gwange ali eyo ampuliriza eyekumira ku Yugi Updates TV. Pulezidenti agenda kubanga abaleetera ekigambo. Jjukira yalina ebigambo bingi eby'obbagamba ku mulundi guli ne bamulemesa, naye ebigambo mwe yabiwandiika ekitabo akyakiina, era akyalina ekigambo kye ku mutima kye yali ateeseteese okubagamba mmwe abantu beeyo, kubanga pulezidenti yali ategeka kutalagga. Ab'Emityana
mubeere bagumiikiriza tujja. President tannasazaamu nteekateeka ze za kujja balambulako eyo. Akimanya abantu b'Emityana mwagala nnyo, baganda baffe abali eyo mikwano gyazaake tugenda kuba nammwe tubasalako ssaawa yonna. President agenda kuba eno line up weggwa, tugenda kuba tukola line up endala tubabuulire wa gye tugenda, tuwawa gye tugizza, tulagawa mukwano gwe bannange ekigenda okubeera eyo simanyi nakumanya. Naye naffe nenno beetegese, n'ekibiina kya National Unity Platform mwenjogera nakyo kyetegese, balindiridde lunaku lwa nkya. Baali taasulewo taakeesi yali ku mumwa, balaba obudde buluddewo n'okuziba, balaba obudde buluddewo. Pakati gwe sooka olabe ekiri ebundi bujjo mu balimi ba kokowa, njagala olabe ekiri ebundi bujjo ssaawa zino ekifaananyi ekyo okiraba, kyekyo nno ekiriyo gwe mukwano gwange ali eyo eyeekumira ku Yugi Updates TV. Naye nkutegeeza teweerabira ku subscribinga, kubanga otasubscribinge information ng'ono ogenda kuba omumiisinga buli we tunaaba tutaddeko gwe muganda wange eyeekumira ku Yugi Updates TV. Tubaagala nnyo, temuvaako, twagala musigaleko nga bwe munyumirwa wiikendi mu mikwano gyange abali abeekumira ku Yugi Updates TV. Mwebale nnyo.